on ITV. Mukasa Brand Sendiose ndi musajja Muganda Mukunja nzaalibwa ku kyalo Gera omuluka gwe Namulesa eggombolola y'Engogwe mu district ya Feno eyabuyikwe mu ssaza lyattu erya Ssaabasajja ery'Ekyaggwe. Nzaalibwa kitange omugenzi Sendiose Paul agalamidde Gera Ngogwe. Ndi muzzukulu wa Yowaana Sekata wa Kigonya agalamidde Gera Ngogwe Mbaya Gwenya Ebba Wesula. Ndi muzzukulu wa Levi Kiyaga Kwagaana agalamidde Gera Ngogwe. Ndi muzzukulu wa Levi Nsubuga Mapengo agalamidde Gera Ngogwe. Ndi muzzukulu wa Ebiyaza Bajja Balwana agalamidde Bulere wano mu Kyaggwe. Ndi muzzukulu wa Haji Taipo Njuki agalamidde Ssugu. Ndi muzzukulu wa Livingstone Nagenda agalamidde Ssugu. Bakadde bange nva mu luggya lwa Yowaana Kigonya Gera Ngogwe. Nva mu mutuba gwa Bwanda mu munyiriri lw'Abagunywa agalamidde Embale. Nva mu ssiga lya Kibeevu Essibukunjo w'Emmamba nga ndi musajja Muganda neddira Mmamba. Omubala gwaffe guvuga nti sirya Mmamba amazzi nnywa. Ndi musajja Muganda nsomesa olulimi Luganda. Nsomesezzaako mu masomero ag'enjawulo omuli Mirembe Senior Secondary School lisangibwa mu ggombolola yaffe ey'Essi. Nsomesezzaako ku St. Caesar's Academy Malongwe. Nsomesa currently ku ssomero lye bayita Kingston Education Center Kawulu ne Kyanja High School nga nze nkulira Nkoba Zambogo olimi era ffe mu kulanya kwaffe tugamba nti Zambogo maanyi sente bumu tukolerera obumu tukolerera amaanyi tukolerera sente wamu n'ennyaffe Buganda. Wangaala ayisa abasajja weewaawo weewale kutuyu twalaba otyo n'otambuza ndowooza mulabye tubadde n'omuntu omutuufu era. This is ITV Uganda.